Ekiroto ky'abawala abasinga obungi kwe kusisinkana guy amulaga nti amwinamu interest omusajja oyo ng'alinamu ku ssente. Tugenda kusisinkana sister eyakwata ku kirooto kye naye ekirooto ne kimufuukira akabasa. Guy ng'alina ssente naye nga ssente zirina ebijjirako. Njagala okuŋŋaanya mutowo mukwano gwo, girlfriend wo, muwala wo ajja asisinkana obulamu buno. Waliwo obulamu bwe tutunuulira naye nga bwe tubulaba tubulaba ku cover, front page. Bw'obikula page ez'endala munda ng'olemwa. Ate oluvannyuma lwa kano ka story immediately tujja banga tufuna story ejja kubeera ya brother Guy awanda muliro. Brother awanda muliro. Manyi nti abawala oba abaana ab'obuwala mwetaaga okuwulira ebigambo bino. Munange nze currently ndi Dubai naye muna Dubai nga yamugimanyi Dubai si kintu kyangu si kyakusaagivu like say akuzanyirako olina okuba oba ng'oli mugumu nga weesibye bbiri okubeera e Dubai. Kati mukusooka nga nsooka mbeerako mu kiyumba nabeerako ekkata naye navaayo nga ndi waitress. Kati nenzija e Dubai nga tolina ky'oŋŋamba mbu simanya nze ngende mu kiyumba nga mpulira ebiyumba nga saagala kumanya bifa ku biyumba. Munnange wayita mbaala ejjukira gwe weereese nze nali neereese nga nze ku visa etambula akatanda olina okukasasula. Mukazi wattu nze ntera obyekwasaganyizaako ebyentambula zange byemba ntambula najja with only 700. Akatanda kwe ngenda osula ka 500 kufikako 200. Olina okunoonyezaako omulimu, olina okukola zisivi, olina okukola everything. With that 200 olina okulya. Ekitegeero osasudde ejjukira ebitaano like 500,000 Ugandan shillings. Kati wano ziba dirhams, of course 500 dirhams. Kasula akatanda nebaka. Kati nga mbeerawo nga nyingira ekiyumba. Kati sibareese eyo nyingidde ekiyumba nga gwe mulimu lwakuba ekyenjawulo nti kale gwali gumpa kasente akawerako okusinga ng'ate ndi waitress ekkata okitegeera. Era kati nze tosobola kuŋŋamba muno simanya waitress simanya asinga ow'ekiyumba biki. It depends and I was very proud okubeera nti nno ndi mu kiyumba kuba abaana abo ab'ebiyumba kituufu babeera bafuna ssente okusinga abaana abamu abali wabweru abakola egyo emirimu gy'amasabbe simanya biki just uniform ezo ze bambala ne banyuma wabweru naye tebaba kyamaanyi nnyo. Naye siri mukuwaana nnyo bakiyumba kusinga mirimu mirala naye nze neeyogerako nga nze bw'oba otunuddemu kiri kiba beta ekiyumba olaba nga kiri better than okubeera ng'oli waitress ng'oyambala uniform naye ng'ofuna ssente ntonoko. Munnange mba ndi awo nga nyingira ekiyumba ng'ate nkyagala kubanga nali nfa nesibye nnyo ku ekyo naye kale that was it. Nali nfunamu nnyo okusinga nga ndi waitress so sejjusa. Mbeerawoko kyenkana myaka 2 close to myaka 2 cause nakulizayo birthdays 2. Munnange nga nvaayo tukekiseera nvaayo olw'embeera munaye obulamu bw'ensi eno si bwangu nga nvaayo. Mbeddeko awo ngenzeko mu Bachina zunze ngenze mu Bachina bana ba typing abafera tukoze ebya typing nvudde bagoba ngakasa oyinza okuba obimanyi bye bakola ng'obitegeera bulungi naye gweremu okuba wa client mukwano tolina kyobagamba bwebaagala client bagoba. Nagenda mu kampani nga 3 wenoonya n'ebiyumba wengenda mu biyumba ate nze neeronda wemba sikyagala nga nkibuukamu ekyo nga ngenda mu kirala
kyesagala nkivaamu naye maama wena osasula commission ne bakufera ne bakubba abanyazi b'olunaana of course giba mitwalo 8 tuka mu nyumba tugisiimye byonna kalenga biyita mu bufunze kati nga mbeera wabweru okumala like aya katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo airport pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo airport pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekeraawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo airport pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu nekiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu tubuuza video ya bujuuko mulooza mulaba estate ya bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Mpozi n'akasembayo tugende mu story nate njagala kujjukiza ku ka estate cafe akali awo ekiwawu waliwo omukisa ogwa plot eya 5 ku 10 ng'eriko ekyapa ng'ogifuna ku $6,000,000 ekiwawu ku lw'Emityana ono agitunda eve mu ddiiro n'olwekikolagana ne Madam Nancha Beatrice ekintu kigguke akapoloti obeere nga okewangulira $6,000,000 5 ku 10 ng'ate eriko ekyapa. Tweyongerayo aya plus kati mu kubeera wabweru jjukira kati awo mu Nove is it September ne November was it September and November nga bateekawo ebyo bya amnesty nga weeri munange tulijjukira nayingira Dovasti banferera musima bankolera visa nayo biwanvu kati munaye nga bateekawo ng'obusajja butulibubi batuyigganya batukijjanya bakuba obuzimbe ejjukira kati musola mu buzimbe bwa layisi kati ffe abaddugavu nga bakuba nnyo obuzimbe bw'abaddugavu kati nga mbeera wabweru okubeera wabweru nkola mulimu guno naguli nkola guno mbuukira guli kubanga nafunayo nabonaabonera mbiyumba nempulira nga bintamye jjukira neeronda waliwo ekiyumba ekyantamye ennyumba zonna nenga balisiti nzire e Uganda so kati nga mbiyinako bias obiddamuwe munange kati mbandi awo nga ndaba nga nfunayo akalimu ak'okutunda omwenge jjukira eno tekikkirizibwa of course it's illegal but I needed to survive munange nga nfuna akalimu k'omwenge ntandika okutambuza omwenge sinagutambuza wabula nga tulina obeera nze nga bantu babutumye nti twala wali kati jjukira abawala tebatera bafaako nnyo bakebera kati nga abasajja abanigeria be batukoze otutuma mbu tukolekyo tutunde omwenge tunda munange nga afuna oda gwe otuuka kuwa essimu kale omulimu nga gubeerawo bwe gutyo nga tutunda wafuna oda nga ngenda ntwala bye baŋŋambye obiwayaawo magamba of course police tekulaba bityo kakiggwa eyo gye nagwera ku mwana mulenzi gye nagwera ku lulenzi maama luhaaji lwange kati
mukubeera n'oyo guy yansanga kiro kati gabi oyo bambe yansanga ng'atijjukira musiraamu nambuuza okola ki wano nnyabo oli Munnayuganda of course amukubuuza mu Luzungu ate mwagala mbogerera mu Luzungu nedda mugamba ndi Munnayuganda kale nga ngamba munaye it's risky okubeera wano essaawa zino poliisi kati weekukwata nvaawo ogende biki olinze kiri mugamba nize bosi wange nga nnyambako awampa kusimye nfuna bosi of course anzijako akanamba agenda ayoyo atandika towereza ku message naye kale yannimba erinnya kuba yali amanyi ku ddungu oba tekuliko true love nti oba sisobola mwagala bya ddala anyway kituufu nange si bye naliko naye munnange tayi tukamwagala kale sasa okamwagala muteekakawo okwakulizo nga mugamba kati nga gaya ngamba enkyaka situgendeko kalanchi nga kale kozi nze nali nkola kiro ebyo byomwengeri of course abantu batera kunywa kiro ogenda nga saa 10 kangezi kayinga ngamba njagala ku having a lunch naye he's this busy guy so teyasobola but he came nampa bambi ku kasense ene having lunch kati nze mutima nga ngamba nze kandi bulya busente bwono yamanyi naye nedda talina kyangamba Gai katika ilumunga ngamba nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa nansana ku mastowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo nga amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuzina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0770721998. Gai katika ilumunga ngamba tugendeko out siganangako out buchangazi jano umayize siri muntu wa masanyu nnyo sina nko like mu club ate ngeri jotalina biwandika ate ozunge bakwatireyo naye nga ntambula excuse me kayinga ngamba tugende ebiki kati nga mugamba on one condition we have to go with my friend ngamba kati gali is this strict guy ali ngambe strict ngambe chi actually obali ali katagala nnyo kale kubeera n'abantu like relationship tagala kitekamu third party abayagala gwe naye era bino byetunyumyanyumya kuba baffe ki ye tasobola kuddeeyo natandika kunyumyako yamanyi alina nga titayagala lugambo mbusinamalize kimuzumize kiri about other people no it's just us so nemugamba bane njagala tugenda with my friend but that girl was a Nigerian Ada natera okuddayo so I wanted to have fun with her netugenda kati before gai yagana sebo naagana nangamba nedda tetugenda naye nene kyanga nemugamba sebo okyali na mukunkwana bukwanyi ekifo ky'okunoonya ekintu kale ekinsanyusa ekiyinza okunsendasenda ekiyinza okunsikiriza okukukkiriza n'ako akantu kabulemi anyway it's okay tufayo kati nze sina gyendaga I don't need anything else from you saagala kumanya kati nengeera kandi munaku muzibu ku ddungu okwo
Ganera bitya nga nekyanga omanyi kale omuntu bwami ng'olaba tojja mwagala. Bakulusanyiza bakulimbye love bambi ngambidde mu relationship. Anti munaye ate nze ali waweeru. Kati ng'olaba bambi oyo naye kati gayi yakkiriza yamala nagamba okay, it's okay. Jango naye since he wanted to know, maybe to know more about me, he wanted to get close to me. Mugamba okay, tugenze nawo mai tuguzeewo obugoye bw'amangu tugere mu club. Tugenda n'omu Nigeria wigi nawo bamanyi aba Nigeria n'ebya wigi tulumbye club, we've had fun. Kakati tulambi n'omugayi tugenda ku beach saa 10 ekiro. Kati this girl bambi she was supposed to fly to Nigeria. So kati nze saagala nnyo sembereza ba musajja bakwano naye ono nali kimanya agenda ate mu Nigeria. Omwala n'addayo ewaabwe ne tubeerawo kati n'ono gayi antwala ku beach after my work cause nali mala asanga 7 ez'ekiro antwala ku beach saawa 10 ez'okumakya tuli mu mazzi biki. Kati ngantwala ntudde ku Ziluwombo restaurant. Bambi he used to take me to places. Kale nandaga nga waali bambi ng'olaba he's there for me. He was there for me. Nkyali naye is my guy gwenina kati naye munnange gayi oyo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Bambi yambeererawo nnyo omanyi abasajja akwagala, abasajja abasinga omusajja akwagala you are somewhere okitegeera. Naye ono omusajja yansanga mu kintu kyatakola kyatayagala mwenge naye yalina okukkiriza nti oba obaoliawo nsobola okukyuka nembivamu ebyokutunda omwenge nenfuuka omuntu gw'ayagala. Omuntu kale ekyo kyennyini kyayagala kuba musiraamu ennyambala biki byonna twala tugende aba ayagala like change in very many things. Excuse me. Gayi nga mbeera naye gayi nga nkyusa bambi naye kale nze ekyamunjagazaye nti embeera gye yansangamu ekituufu teyali nnungi naye yali omuntu ono ayiwawo omubiri whereby bwe mba nina kye mbadde wentunuulira, bwe mba nina ekintu kyonna kyonna ekinyigiriza wentunuulira gwenkubira essimu badde kino renti aganye bangobye mu nnyumba kino kiganye shopping y'emmere oba okitegeera jjukira oli wabweru. Ensonga lwaki nabagambye nabeera aweeru for a year and some months. Kati mu kubeera wabweru of course olina okwesasira renti bikitwala buli kimu wallahi byonna tuuza ekiseera kati ng'oyo omusajja yabitunulamu muva mu eno bed space ngenda mu bed space endala yalina okutegeera yalina okugimanya okugisasula kwegamba mufunze nga yalinga kitange. Okitegeera si musajja mukulu sinebe munamuyita kitange naye omuntu akuyamba era of course abanga muzaddewo munange gayi nga mbeererawo nnyo that's why nafuna nnyo love ye. Okitegeera kuba nalabanga mwawufu abasajja akwagala olina wooli bw'oba tolina kyoli oba nga tolina wooli akuleka bakuleka abatayagala mutikka bizibu. Naye munaye omuntu ono namusanga nambeereramu okitegeera eyo nga tuvuddeyo. Kaakati
ekibi kye nakola kati ntuuka nga ngenda nfuna omulimu omulala jjukira toba na gumu ogwo gwatuuka ne guggwawo nga tetukyafuna bulungi nnyo bakasitoma kitegeeza mukama wange tasobola kunsasula bulungi. Omulimu guweddewo funye omulimu omulala era yali part time nkoza ka part time ako naye munaye nga womanyi omulimu omulala nalinga nga era of course nalimu eyo section ya mwenge kati awo nga ndi waitress. Mukuba waitress nga nfuna abantu nga nfuna waba of course a lot of people approach you bajja gy'oli buli omu akwana buli omu akwana kati gwe it is up to you kuba oba muntu mukulu anywa caayi akola ki nga Mr. Sozi bw'ogamba omuntu omukulu anywa caayi ayokya kati nga nze yeesalirawo of course weerowooza jjukira oyinayo already ki omusajja. Munnange kaakati siibalwise eyo ekintu ekyandeese kye naze okwogerayo experience gye nafuna etaali nnungi era kyensaba bawala bannange mutegeerera muyige ne baba basajja. Nagenda nenfuna gaayo omu gaayo yali Muzimbabwe kubeera nali sikolera bannayuganda nali nkolera baddugavu naye mwalimu Abazimbabwe then n'abalala kale kyenkana baali bankozesa naye n'Abazimbabwe baclients baffe. Kati waliwo gaayi yalinga agulira abantu omwenge ng'ayinza okujja jjukira nze kola ki nze mukozi ng'ayinza okujja n'agamba bonna babawe buli ali mu ruumu muno bamuwe. Jjukira the thing is illegal so it has to be like a room or two because mubeeramu abasmokinga n'abatekinga alcohol. Kati gayi ng'agamba bonna babawe buli ali wano bamuwe. Gayi bannaye nga alabika amajja okitegeera ng'alabika amajja. Gayi kati mubajja abaŋŋambako gayi eno nga taŋŋambako gayi nga taŋŋambako neŋŋamba bannaye omusajja ow'essente atangenda kyaŋŋambako kiki. Nange munaye luba kati olunaku lumu gayi nga ŋŋamba gayi oyo ng'ajja ng'agamba najja anoonya change naye gayi yali ayina wallet nga mulimu obukadde nga 5 kubanga eno tulina sente oba 10,000 oba 10,000 jjukira ke kakadde I think ze sente ezisinga obungi ezaawamuwe kati nga Uganda tulina ndowooza tulina ka 5,000 akazike Uganda kati wano tulina akakadde kaba nusu 10,000 mwenna mukimanyi mwenna mukimanyi kale abali informed. Munnange gayi yayina oba 10,000 ndowooza nga 5 yajja anoonya change naye gayi omuntu omu yazaagulira abantu omwenge buli wajja buli omu muwe buli omu oba mu around meka naye nga gayi oyo ajja n'agula omwenge n'amala n'agenda okitegeera agula n'amala n'agenda nozeeta like aba atambula nga yanywa bw'atambula around the place oyo muwe n'oyo muwe gayi nga ajja anoonya change amunoonya of course kunza omukozi naye mpayoko okuchange biki naye boosi wetu omugamba neŋŋamba kale ndowooza oba yali amanyi oba bayinza omujja omusabaako ssente endala boosi wetu omugamba
Gayi nga mujjako ki nga mufunira change. Jjukira yalina only 1,000 zokka, onkadde nga 5. Kwegamba yalina obupapula nga 5 kozi yalina bundles. Okitegeera naye nga sente sijja gamba with the smallest money he had because yalina obupapula obwo bwokka and it's our highest money here. Ngamba okay, tewali buzibu. Mwana wa maama Gayi we yakwata sente ezo kati wayitawo banga tono nangamba oli single banaye namuga are you married? Namugambirawo nno namugambirawo nno ndabe ku ssente ate ngambe yesi. Was I even married? It's not legally. It's not a legal thing. We are not legally married. We aren't even married. Just boyfriend. Me, are you married? Namugambirawo nedda siri. Ngamba njagala omukazi wakwasa. Are you okay with that? Of course, nga nina kwemoolamoola okwekoza kwebuzaabuza day one tolina kukkiririzaawo buli kimu. Gayi nangamba mpa ennamba yo ne muweerawo ennamba. Gayi ng'agenda kaakati mukama wange yali mukwano gwange kati ng'ajja nga tutandika okugeya of course tugeya Gayi ngamba ageze wano n'atandika n'agulira buli omu omwenge ebiri nange n'angulirayoko naye nze kati nga wabangulidde ntwala ssente sinywa oba n'onywa amazzi you understand ne wefulanga anyuga omwenge naye n'onywawo amazzi okitegeera kozi nti sinywa omwenge era sigwagala naye just oba oyagala akasente ako nange nga nkola ki Gayi mukama wange nga tutandika okugeya kale nga mugamba munange Gayi oyo biki nangamba oyo Gayi alina ssente simanya atunda mamotoka simanya biki kati mukama wange nali munyumiza dda ate wange naye nagamba sijja munyumiza buli kimu kubanga Gayi yamala ate nangamba oyo Gayi alina ssente era nina n'omuwala gwe namuwa wano naye awo omuwala ssente nengamba kati zireza banzigyeko akanamba ebino banzigyeko akanamba kati nengamba mukama wange sijja kuba mukama wange yali abeera ne bbaawe agamba wenna amugamba mbu Gayi atutte ennamba yange biki ajja ayinza olowooza wema nsobola okwagala oyo omusajja gwe yawa mukwano gwe kitegeeza ne bbaawe nsobola omwagala saamumunyumizaako. Nasirika nengamba nga nze nkanya kwewuunya era nange ge musajja w'essente. Mukama wange yali alina ekifo yali kale ne wayita ebbanga omusajja oyo yamala wiiki 3 nga tannyegangako jjukira siina nnamba ye naye nali ninze omusajja ampeereza message wa layiti ejo nga buli wendaba nnyo nnamba manyi yeye buli wendaba nnyo nnamba ate kati kwolwo nnyo nnamba zaali nnyingi nga nakamuwa ennamba bannange teyaliimu nafa nalinda Gayi ne ntuuka ekiseera ne mmuvaako ne wayitawo wiikisi ennungi 3 Gayi nampeereza message kati Gayi naweereza message jjukira siina ennamba ye naye nze okumanya nali nyinza ampeereze nayagala n'okufuna engeri gye nzisaba mukama wange ennamba yoyo Gayi kubanga yaba n'ennamba z'abakasitoma be jjukira amumanyi naye ne ŋŋamba anedda kanniwe nange katiibwa saagala laga mbu bandi desperate mbeerawo kumakya mba nzuukuse jjukira akola kiro bedi space obimanyi naawe
abaana be bakamu bed space twebaka bwebasi. Kati mba ndi awo bampereza ka message ndaba nze omanyi niyo namba wempereza message nsooka laba kifaananyi nendyoka ndaba linnya na kifaananyi. Kati bwe nabiraba ne ŋŋamba nazuukukirawo otulo twali tundimulimu twonna twanzigwamu ne ŋŋamba bannange nalinda dda message eno ng'agirindidde ebbanga bannange nembeera nice nenanga okweddisaamu bulungi eŋŋamba gaye bannange eki bulijjo nga tomperezanga message ajja naŋŋamba can I pick you up biki namugamba kuba nali siri steady and class attracts class walayi nali siinaamu kasente bulungi siina sente oyo nalinamu emitwalo ndowooza nga 2 ndowooza emitwalo 2 kale nga ŋŋamba mbwa nnone sisibye enviiri ndi awo ndi byababi ate nze wemba nina gye njagala okulaga mukwano banina okwetereeza banina okwetyunengamu okitegeera waliwo oba otuuka nga toyagala na wiigi okitegeera eŋŋamba katono ga yampita essaawa zino omugaala edda don't pick me now like I'm still doing something biki kumbe sina kyenkola. I wanted to buy time nziruke mu salooni nsibe enviiri jjukira saagala kumpisaamu nange maaso nziruse mu salooni bana enviiri nali sizisibanga nako ate munaye nalaba ssente enviiri nali sizisibangako wezityo wano ku ddungu enviiri zaawo za bbeeyi switi era kati ffe tutera kusiba ezo z'emitwalo 15 ezo eza bulijjo kubanga ndowooza zibanga eza layisi 15. Mukwano nasiba enviiri za mitwalo 3 enviiri za mitwalo 3 ina kulaba musajja gwe nalaba ng'alina obukadde n'obukadde ntuuka jjukira bw'obeera nga you are still dating biki ng'olina ba boyfriend oba otera obbateeka ku minzaani ani anaasinga gwe mba ngenda naye batugeze yaba ampasa kitegeera gwe maafumbirwa kati obeera muwala akuliridde obeera mu eyo state kati awo dde free n'okumiitinga abasajja abaki abalalala naye kasitambaawo waddala takimanyaako kuba wakimanya kabaka weddemu ate oba ogenda kudda ku 0 ne bano abakulimbalimba bano bakute kuwaliyo aba yakutegeera okitegeera munnange sibye enviiri awo mangu neeterezeza amba gayi nnona gayi ngajja era abeera wala naye munaye w'emmotoka akutuuka kafuna engeri gyatuuka amangu si bya metro kulinnya simanya baasi twala tugende nedda nga nnona bwe nnona tugenze tugenze waka sina waka tusoze tutambudde mukaawo tugenze naye nga omanyi nti omuntu mwenge era mwesanga myenge ng'agenderawo omwenge ng'agenderawo kale mu kifo ekiri ligo ekitunda omwenge va ku byewaffe bitwali twekweka gye yansanga nkolera kati abantu babeera ne bupamits oba bakkiriza emyenge egy'okugutwala mu mmotoka biki bagiyita batya license oba permit something like that permit I think kati ng'agantwala mu kifo ekimu nga batundayo omwenge mungi nenge wayinza biki kutwala tugende gayi nga ngamba londa buli kyoyagala kirunde kati ye ng'agenda agula ekyokulya kuba nali sinnalya kati nga nzandeko nonda mwenge nga nonda omwenge tugenze ewakaawe tutuuke waka naye nze kawayini ako kenanywa
kankuba nze siri munywi kankuba nentamiira negambisa oba nkuzeeyo waka biki kati ate nze nga ngamba nedda maama onzizaayo kuki nga mbeerawo tubeera ne Gayi nyumiza bingi naye main story era eri wano mu kubeera ne Gayi soka mbeera naye tutundula vanilla nga of course wakatuuka tutunduliddewo ne vanilla day one nange girl child waliwo ebintu byobeeraawo nowejjusa nogamba kati kyenakola kyaki tuuse day one tunduliddewo vanilla ate ye lwaki mpoza day one gyoli waliyo n'ennaku endala tewali nnaku ndala zajja eyo day one tundudde vanilla omulundi ogwasooka nga tubeerawo ne bakwana be ne bajja ne tunywa omwenge awo biki nze nga kale sinywayo kozi siri munywi bo nga banywa bakkako of course oba mubanywi baba bakkaka nze neŋŋaana nebuzaabuzaawo kapo twawo twali tufuuse babiri mwana wa maama tutuuka okwebaka kati bano bakwano baffe bulira naye mbayita bakwano baffe gyoli baali bakwano bange bakwano boono batuuka bagenda saawa 9 ez'ekiro omusajja atuuka okwebaka tutuuka okwebaka tutunuddemu kavanira kati nkono omusajja ali munene nga munene nnyo naye nga muto nno myaka 3 imagine myaka 3 nze ndi mutoko kale ku ye naye nga gye gyali emyaka gye myaka 3 naye nga woba omulaba togimuwa kubanga musajja munene muwanvu munene oye ngambe munene kale nga alina n'olubuto nga lunene luyiikayiika tutuuka okwebaka tutunduddemu kavanira katini kuba yali atamidde ng'anywedde nnyo omanyi nze usually nze mba nsembayo okwebaka musajja mba njagala yabasooka okwebaka nze nebake last nfuse nga mukwano gwange yanyumizaako nga ye mbuno ameketa amannyo kati alinda omusajja neyeebaka then naye nakola kino yeebaka last naye nze just bwenti obwendi siina buzibu ale sifuloota munange nga yeebaka naye oli omusajja ekintu ekyenjawulo kye namulabako oyo ye muntu eyali assa bubi nga yeebase ng'assa bubi ng'akasuka emikono ng'akasuka amagulu ng'alinga oba gwe batuga okitegeera ng'alinga gwe batuga ng'assa bweyesika assa bweyesika naye nga teyabadde na ssenyiga misana taba na ssenyiga ali fayina anywa mwenge gwe naye mbuzibe agwe mbuliri yeebake banaye omusajja yali yesika omusajja yesika akasuka ebigere akasuka emikono akusamba akasuka ebigere akasuka emikono banange nze seebaka the entire night seebaka nga bwemutereeza bino abakazi bebeebaka ku bisenge omusajja yeebake ku gundi eno ku saidi maama nnyabo nze omusajja namuteeka ku kisenge nze nenzira ku saidi kuba nalaba nga agenda kugwa nalaba nga agenda kufa natya neŋŋamba bannange ono omusajja neŋŋamba bannange kiki kino nasula ku tebuukye nasula simanyi na gye najja tulo kubanga omusajja ekiro kyonna bwatyo bwe yali neŋŋamba bannange bukedde tukozaawo tufumbye awo tulidde of course nekozesa obulimu buno bwaba housewife
jjukira obukola of course omusajja akulabe agambe omuntu ono kati yegera bwenkoogedde era of course omuntu era bye bitera obbazza munaye wankolera bulira yakomawo era n'abiŋŋamba ebyo naye ng'ovudde ku ebyo ekintu ekyo bwe nakiraba natya naye saasooka kitya kale muli nagamba we need to do something about this twetaaga okukolawo ekintu like we should get a solution ekitegeera munange gayampa awo obusente tebwalina bungi yampa obusente awo butono butransport nzireyo ŋŋende ewaffe kubanga kale ekyanzirusa okudda ewaka boyfriend wange yali annoonya nga ndi bubi nga mpita jangu wange kati biki jangu oliwa nga tamakimanyi ndi waka nakoze kiro naye nga namulimba ati nkoze kiro nga saakoze kiro nampita ewuwe jangu ewange ayayaye kyokka nga distance yawa mpanvu napapa okuva ewono napapa nenziruka emisinde mugenda wuli taxi nno taxi zeno za bbeeyi kati nampa bu transport nenziruka nengenda ewuli naye of late ninawo story bwempuliraawulira waliwo story zeetera okuwulira from somewhere naye nawulirako nga boogera ekintu nga kiri related nga kifaanagana ng'ekyono gaayi kintu kinno stories ezempulira nawulira bagamba waliwo abantu abagenda mu clubs kale mu ebifo bisanyukirwamuwe ne bamansa ssente ne bagula emyenge naye nga balina intentions nga balina kale ngo somehow ba devil worshippers gwe tomanyi lwaki bannange narelatinga nga ndabira ddala y'oli gaayi but how nti nga bwe babyogera bagamba nti oli agenda mu kifo n'agula omwenge n'amala n'avaawo n'agenda ate n'oligayi gwe nali naye kikyo kye yali ng'akola bwe yajja waffe otugulako omwenge ng'agulira buli omu n'amala n'avaawo tabeera mu kifo kumalawo bbanga okitegeera tabeera mu kifo kumalawo bbanga kati nze ezo stories zetera owulira walayi nga ndabira ddala it is that guy kati ate ng'ovudde ku ekyo ekikolwa kyakola ekiro nga yeebase embeera ze zabeeramu nga yeebase banaye nga si za bulijjo gayi nakimugambako n'anyiiga teyandaga nti anyiize wabula yegambisa mufunye delivery nja kuddira tayanzirira twali twogera ku simu mufunye delivery nja kuddira awo emboozi ebeekomye awo takuddira okitegeera kasita oleeteyo story kuba namugamba naye gwe nga wasuze bubi bannange nze neraliikiridde biki neraliikiridde mboninamu ekisenyiga kumbe sisenyiga nze saamulabako nasenyiga misana naye ekiro awo nga waatabukira kwegamba ekintu ekyo kyandaga nti toyina abawala bannange toyina kutunuulira nnyo abasajja bano balina buli omu alina ebizibu ebyenjawulo buli omu alina abantu balina ebisiraani byabwe different people okitegeera si nti no buli omu abirina naye tomanya bw'okola obwenzi okitegeera gwasita okola obwenzi eyo gy'otomerera ebintu by'otamanyi gy'obakanira n'ebintu by'otamanyi okitegeerera nze nagamba kanwumire wendi omuntu ayitana kyankoze lwaki mbaliga era nze awo wennakoma kubanga osula n'omuntu naye nga tomanyi kikyali tomanyi oba musezi tomanyi kikyali completely
nze nagamba owaayi naye nenya ne ngamba mukama nsaasire naye nze siiriddamu bwe simanyi ogezesa simanya biki tomanya ki kye weetikka. Omusajja yali asula bubi naye nze nga simanyi naye nga omulaba wano normally emisana olaba ali fayini ekiraba kirala kasita yeebaka ng'olaba bwakyukira mu buliri ng'olaba ekintu ekirala okitegeera. Kakati nze ekyo kye nalaba. Kati ate bw'oba olina kulaba something else ebirala ebirira waasi nga balina kuteekako obulabe gwe ng'omuntu okitegeera. Kati ekyo kyokka kyampa ekyokuyigira n'abawala mbasaba bambi muyiga. Bw'oba olina omuntu obeera n'oyo osobola okutomera ekintu ky'otamanyi, ekintu ky'otasobola kweggyako mangu nkitegeera. Era nze munaye waayita mbale nenkola ki nenvaawo nengenda mu kiyumba nenzirayo nengamba owaayi amnesty eweddeko lwaki sigenda mu kiyumba nga poliisi tennanjoola. Era kati kyannyamba nnyo okubeera mu kiyumba nti tobeera na tempu terigamba nti kambeere noono n'oli kambeere noono n'oyo. Obeera wamu ogenda ofu ogenda laba muntu okudda kitegeera. Mr. Sozi, story yange yeeyo gye mbadde njagala okuwa kwoyo omusajja ow'essente gwe nasanga. Mwanyinaze ensonga oziwulidde. Njagala okwogera ku bintu bigenda kubeera 5 byokka. Ekisooka bwe buzibu bw'okubeera interested mu guy okusinga ye. Kino njagala okwongera okulabula abaana ab'obuwala giba mitawaana myereere. It is not a taboo, it is not abomination okubanga pickinga interest mu muntu. Ekikifuula ekyo kwe kubanga weerabira position yo nti goli mwana wa buwala, kale bw'oba okikola oteekwa kukikola n'amagezi, oteekwa kukikola na bwegeneza. Abawulidde nga sister ono amaze okuwaayo ennamba ye n'emirimu gye yakola awo ng'alindirira akameseji kooli, njagala obbabuulira abasinga obungi zino z'ensobi ze mugwamu. Abantu bempaddeko benkwanaganyizza wano mu inbox n'okwanaganya omuwala n'okwanaganya ne guy. Kati of late mungenderere nti ntera okugamba nti omuntu ono nkuwadde ennamba ye naye namuwadde ennamba yo, please tokola nsobi okumuweereza message nga si yakukontakti nze n'osooka lecturing omwana w'obuwala nti gw'oli mwana wa buwala guy antuukiridde ng'akulinamu interest. Tomukontaktinga, muwadde ennamba yo, beera n'ennamba ye such that amanya ge ye gundi sobola okubuyako ebitonotono ku ye nti bw'aba akuweereza message obeere ng'osobola okwawula nti oleme kuwokya nti ate ani ono so nga ate ensonga twazoogeddeko. Naye mbagamba nti natuuka nga nkwanaganya abantu abamu ate nno boolyawo relationship yali badde ebaamuko keebaamuko naye ebimu ku byatandikirwako ng'ebibusibwa amaaso sister kwekulaga nti ayagala nnyo, kwekulaga nti ate ye ekintu akyagala nnyo, kwekulaga nti ate akikumamu nnyo omuliro. Nga mukwanaganya ne guy kati ngono bombi buli omu mpanyisiganya ennamba zaabwe. Omwana ow'obuwala namugamba nti omuntu ono mulinda ajja kukubira oba ajja kukontaktinga. Yasooka kuteeka kifuba mu inbox yange, wagambye guy agenda kunkontaktinga nga tankontaktinga, ne mugamba relax, nakuwadde ennamba ye ne muwa nnamba yo, yagambye agenda kukontaktinga. I don't just share contacts. Twayogedde at length, agenda kukontaktinga. Abaagalwa mu ssaawa 24 gamba nti mu ssaawa 24 sister ono yali aweereza omusajja message, yali amukubidde audio call, yali amukubidde video call, yali amuweereza voice note, yali amukubiddeko direct.
olabe tusiriikiridde nze naawe. Ekintu nakiwa kubanga nadaaza Gaayi omuwa kontakiti y'omuwala nga nina ebintu bingi byenjala tusooke tutuukeko ne Gaayi. Oluvannyuma Gaayi yaŋŋamba nti I have learnt the hard way. Yeno ensonga lwaki olwawo okukola abantu nga bwe balowooza bwe walikoze. Nagamba nti nze neewunyiza omuwala okujja mu inbox yange sinnamu konta era singa nabadde siina namba ye kubanga bwe wagimpadde nagisevinze. So nagenza olanga mu voice note gyesiyerabira sister nga agamba Gaayi nti kati enamba yange ekugasa ki lwaki togijja mu ssimu within the first 24 hours. Kakati Gaayi ono olw'okuba omuwala ono yamwagala nnyo kyombabuulira nti Gaayi yayagala nnyo omuwala kino kirabika tekyafuuka nnyo nsonga nnyo kubanga ate bino ngenda obitegeera ng'ate wayisa akabanga nga ngamba njagala ocheckinge bw'oba okyalina chats zaffe checking the time we want sharingira contact ya sister y'omuwala then comparing ne we yamperereza message ezo otegere kyenkugamba. Kakati nga akugamba nti red flags zatandikira nnyo wano mu kusooka ne naazibuusa amaaso batambulako akabanga ebyo ebirala bijja kuba mulundi gwakulala kubanga ojja kutya ng'omuwala alinga yalowooza nti buli kizibu kye yali alina ku nsi kuno omulenzi gwe yasanze yali agenda kukimala nga talina na kumulabako. Ekimu kyenja okukugirayo kye sisobola kwerabira kwe kumupresentingira circular ey'omwana we ali mu ssomero gwe yaleka e Uganda kubanga ne sister tali Uganda. Omwana gwe yaleka e Uganda taamu yali esembedde kale ng'aweereza prospect oba aweereza husband to be circular agiyitemu ku requirements z'omwana badde neefuze naye leero abaana abawala balina ekintu ekimu ekibatawaanya ng'ennamba eziriko +1 awo tetuba mu za America zi Canada eyo z'ennamba eziriko zi 46 tetuba mu zi Sweden eziriko +44 tetubeera mu UK bannange koodi ezo zisudde abaana ba wano mu mbi. Era abantu singa baali basobola okukubira ettendo online muve kulina ettendo erya imagination ettendo erya ddala nga twalina emyoyo nga gijja ne gisinkana mulo abaana beddu abaana abali mu zibungereza abaana abali mu za America gatta Europe America eyo mama Scandinavia abaana kye baalikoze abaddugavu kubanga oli alabira ddala ng'eyo koodi aba atuuse mu ggulu emukono. Ndikulaga omutawaana oguli mu muwala okubeera interested mu Gaayi okusinga ye kitegeeza kudduka kusinga musajja. Mbalabula ebitera okuvaamu ebibi bye bino. Gaayi oyo atera okukutambuliza ku ntolize. Totera kuvuga kintu kino kyangu okuvuga nga bakukwesa ensobi. Lwaki? Oba wa yes. Be bawala abawunzika nga ali lubuto ng'afunye obulwadde n'alyoka addamu obwandastandi n'ayagala okuzaayo akatambi mabega n'ajjukira nti Gaayi ono tetuwekebeza. Gaayi ono saakola kunoonyereza kumala ku ye kubanga oba mufumbo basi mufumbo ogenda bizuula byonna ng'omaze kukigwamu ozuula nti mufumbo olwedde ng'oli lubuto olwedde ng'omuzaddemu omwana ekireeta ekyo kyeki. Kwe kuba nti abawala bano bagenda ne babanga baagadde nnyo mu kwagala ennyo ne badduka okusinga abasajja bwe bandidduse. Be bawala omuwala ng'ayagadde nnyo Gaayi ne bwazuula nti Gaayi mufumbo kitera obutamuyigula ttama. Agenda okutambula ekintu akituuka mu makkati oba mu kwota atandika okulya nga kiri ekyokuba Gaayi nti mufumbo kimusimba. Nabagamba nti Gaayi ng'omulinamu interest n'akiraba ate ffe tukiraba ne sijja kugamba sijja kujja nkugamba nti nkulabye nga ninamu interest oyagala nkukwane. Omusajja ategeera ebyo tabikola kati agenda ku taking a step ayingirewo
nenjala kutegeeza at the back of his mind aba akimanyi nti wali omupikinzemu interest. Agenda beera cool, agenda beera calm, naye ng'ali smarter. Gayo bw'oba obadde olinamu obusente ajja bukulyako. Gayo oyo agenda kukozesa nga bw'ayagala. Si be bantu bemuteeka ku pressure tusooke tugende batukebera omusaayi. Obeera otya n'okumubuuza ebintu ebiri sensitive ate ng'ebyo byennyini byoyagala okutegeera. Oyagala buli kaseera obeere wa yes, obeera mu oga, yes oga. Ekiva mu yes oga, Gayo akukozesa n'akola ati ne yeesiimuula n'asuula wali ka towel oba ka tissue. Si kibi okubeera ne interest mu Gayo naye sigala ng'oli soba, sigala ng'oli mu gwe nga gwe. Osobola okwepositioninga kwe kwetega okuli modern. Si kubeera awo nga weekasukawo bwekasusi n'oyogera bwogezi omuwala akusinkana gabula nkubulire nze gwola bannange. Can you believe for the last 5 years I am not in relationship? Ekyo bw'okigamba omusajja obanga amulaga nti kakati you're ready to mingle, bagenda okumingolinga, bagenda okugoyanga akawunga. Mingoling si kwe kugoya, simanya kyekyo, kireka kyekyo. Bwe kiba si kyekyo oluzungu nze nduzaala oba lwe lwanzaala. Mulimu by'otakola ne bubeera olaga nnyo Gayo mwagala nnyo n'ofuba ne weekomako. Ekyo njagadde kitugatte ffenna nti okubeera ne interest mu Gayo kiri nnomo. Bw'okiraga ennyo n'obeera direct ku kyo kikulabisa emirundi egisinga ku basajja 10, abasajja 98 oba taba 99 bonna bagenda kukwana. Naye ekigendererwa kyabwe tekibeera kirungi, just kuyitamu buyisi bakulekaawo ate nga wejjusa. Okusaasaanya emitwalo 3 bwe nabadde njogeramu ne sister ono, mujjukira abawulidde story. Gayo yali alina ssente. Omuntu okubanga alina yasoose okukyogera nga akoseeka jemu ng'alinga atali practical nnyo, obukadde 5 omusajja nga atambula. N'ate bwe najjukidde nga bw'ayogera ssente n'obala nti 10 wano e Uganda oba olina kakadde, ate mu lupapula lumu mu nooti emu bw'oti nga kitegeerekeka. Sister alaba Gayo ono ng'alina ssente. Ekyokubanga alinawo omulenzi bwe tujja kituukako. Gayo alina ssente ate alaba nga azisaasaanya aziwa agamba ono muwe n'amaanyi kakati wano kagenda kuba kakubye. Agenda akwata emitwalo 3. Abajjukira yagambye nti oba yali alinamu ddiramu 2 gye mitwalo 2, kati ndooza ne yeewolerako awo 10 okaka n'enviiri asibe za mitwalo aga 3. Ayagala kuimpressinga Gayo. Kambabuulire kino abaana ab'obuwala nakyo mukitegeere. Omusajja ng'oyo aba alina ssente. Wini teri mu kujjanga wenna otonnya mooli. Mukwano nedda kambabuulire kino kyo mukifuna bubi. Njagala nkinoganye bulungi abaana ab'obuwala. Bw'oba ogenda okusinkana omusajja ogenda ku kaddeeti, mukwano teweetaaga kwewola. Bw'oba okoze nnyo ekinene weeyazike kubanga tajja kumanya nti weeyazise. Bw'oba okoze nnyo ekinene weeyazike n'ate era kyansonga osigale ng'otambulira mu wardrobe yo, osigale nga yeggwe. Oli gw'ogenda okusinkana ssente alina gwe tolina, kati asobola okitegeera nti tolina. Okubanga tolina tekitegeeza nti ogenda kubanga ojjanga nakifanjagala, nedda. Naye mukwano, just be simple. Gayo we yasoose okukulabira bw'aba nviiri zaabadde za nnakyo yasabe nga zaabadde za nnakyo. Longoosa bulongoosa kaviiriko kakwate ka paafu. Singa muyiga nti abasajja ne okukwata obukwasi ka paafu mpozi enviiri zo nga tezituuka butuusi. But simple. Mwesuula ku bizibu n'ogenda ogula baaga ya mitwalo 15 ne weeteekamu ssente, wallahi nga sibiraba. Era sijja kuvaayo nga nzitendereza omuwala nga ne omuwala yanneetegekedde. Nagenza okutuuka namulabe ng'enviiri asibe za mitwalo nga 3, yabadde akutte ebbaaga ng'eri mitwalo nga 12, yabadde ayambadde obugatto. Mukwano ebyo tetubiraba. Nyinza okukiinako ne ngamba nti oli smart, naye ng'ekya smartness kiri jeno. Naye ngamba nti I like the dress. Nsobola okubyogerako naye nga saagenze mu details za kukukolako evaluation kulaba otaddemu kyenkanawa. So guys, kino mukola nsobi n'olya amabanja n'ogenda ojja engoye ku boutique ne notandika okudojinga boutique eyo kubanga obadde ogenda ku kaddeeti. Mukwano gwange bwe nakulaba nkumanyi.
kati abaana abobuwala muyize n'enkola olwokuba ogenda ku kaddeeti n'osooka ogenda gye bakolera makeup ne bakolako makeup ng'omugole. Guys, what's wrong with you sisters? Teri musajja ayagala muwala n'agamba nti omuwala kye nasinza okumwagala ka makeup ke yazze ng'akola. Nkiddamu naddala nkyogedde emirundi emeka, naddala omusajja nga wansonga, ng'omusajja alina ebigendera birungi gy'oli, totegananga kwemalamu mbuweteekamu ekisusse. You don't need to. Ate munnanga abali serious oba ab'ensonga eyinza n'okubeera turn off. Ebiseera by'abaakulabidde waba yakulabira abaakumanyi baswiti n'aba bulungi weesiga akaziko ko aka bulijjo. You don't need to change, kubanga ne bulijjo by'okozesa mbadde sibifaako nnyo nti nkuwulire ndi kati ono ekizigo yeekuba bwe kiti. Like you don't need to. You don't need to. Beera bwa bulijjo nga bw'obadde. Wano okyusiza mu bukyusa nti bw'onooba ozijja okunsinkana ate gy'otojja kwambalira mushanana ng'olinga agenda mu kuhinjira. Buntu tono bwoba okyusamu tojja kwambala gomesi newankubadde nga nandyagadde omukyalo omuganda tojja kunkakasa buganda bwo kubanga n'abanyalwanda n'abanyankole n'abakiga basobola okugira mu gomesi. So you don't prove the point nti oli muganda ng'ojjidde mu gomesi n'okuwogola owogodde. No, wano kyoze simple. Akagoye akakukwatamu kakatono naye nga ate togendera nnyo kundaga nti wayawula. Si kyekigendererwa. Akagoye kakabere nga tekakwata nnyo naye nga ate terukulebera nnyo. Olugoye kaluleme kubeera nga luwanvu nnyo gire mu masaayaaya nate kaluleme kubeera kumpi. Lumpi nnyo. Kiki kyonjigezaako okundaga? Beera decent. Tobeera sexy. Abaana abobuwala mugenda okusinkana bagayi ku date ng'oli sexy. You don't need to. Kiki ky'oproving? Febe tutunuulira tubeera okuggyako omusajja ayagala okukulyamu obuli adduke. Era bibwabiraba asigala alowooza ki eki kukutwala mu lufula. Just that. Omusajja ow'ensonga teweetaaga egyo emitwalo 3 gye wagendako gyali tegyetaagisa. Oyinza nga osimuluddeyo obusumuluzi enviiri oyinza nti enviiri zange zibaddemu growth bakapenso kabadde kale enviiri zibadde zikaddiye sandibadde comfortable nnyo okumusingana. Tubamanyi nti olumu musiba ne wano obugoye si design nnyo kiri awo muba mu bikazi neziba ziyiseemu tubimanyi and it is okay. Mulabe tubeera tubimanyi. Kiyinza okukwetaagisa obwetaagisa ogende bakolemu kalipeya bwe ziba nga zikole kalipeya baddemu buzibu wano. Simple. Weekuba ekizigo kyo bulijjo kye weekuba. Ekyamaanyi ky'oyinza okukola kola ku kasige ate tokisussa. Kola kutumwa ate tosussa. Just simple. Wunya bulungi. Ebyo byenjogedde bitwala ssente mmeka? Okimanyi nti kumpi byonna byenjogedde bye bintu by'olina ewaka. Olw'okuba okujja kwange nzize nkulaba akabanga kati nze tuwogereko si kwetegeeza kukakasa nti baddala figa gye nalaba bulijjo yeeyo njogera tukalinga turn around tambula mungo eri kati komawo nti improving bulijjo byengezaako okulaba obanga ddala byebyo. No. So okweteeka ku mabanja kubanga mutegeka kaddeeti njala kutegeeza oyinza n'okwekanganga mu ngoye ze nalaba edda nga nayagala testi y'engoye ezo nga neetaaga bwetaazi ogiremu ezo. Naye abaana ab'obuwala omulembe guno okumanya mufuuse bazibu mugenda ne mupangisa n'engoye ng'ogenda ku kaddeeti. Like for what? Oyambala olugoye n'osanga gayi ng'ate mulalamu n'atakola na comment ku ngoye ezo. Oba oliawo ekyalikoze amakulu n'olya nti sente zo zibadde zigenduse kwe kubanga ojja bwoti gayi n'akulengera bw'ati ng'otukalanga babe excuse me saba olindire kaawo. My goodness. Turn around. Wow. Hey babe, like panange nasoka jesimu na kati olwo olya nti oli mwana wa buwala. Ne obera ku WhatsApp ga bannange nkikubye nga bakube naalongo noli mukwano ojja genda obikole nneme commentinga ku kiteeteeyi nengatto ze wayambadde
oveewo nga sizirabye kubanga bwe twasenganye nakutunuulidde waggulu obeera tuli mu eye contact tugenza okutuula wansi amagulu go gali ku mmeeza wansi wa mmeeza like naye nga tosizirabye. Oyinza okukola ku bwala ate obwala ne bubanga sente bali tozirina ekiseera ekyo jjako bujazi nenkadde z'obeera omanyi eziriko just bajjeko osigaze zino ezizo lwakuba mutawana gwe mulina nti ebicutex bibonoonye enjala tokyasobola kubeera comfortable kati ng'olaba njala zo zokka ogwo gwe mutawana gwe mutunuulira enjala temuziwaamu budde kussa kati weetaaga kujjako by'osobola n'okwekola n'ozejjako n'enzi okusinkana ng'oli mu raw toli mu color grading toli mu filter nga yeggwe. So kino nkiruddeko kubanga ze zimu ku nsobi zemukola relationship nekusala emabega ne maaso naye ng'ekulekedde n'amabanja gayono okumugwa okumucrashingako wamucrashingako ku ssente. Kati kino sister kyataabagambye ne twayogedde at length namubuuza nti gayono bwe mwayawukana yakuwa ssente mmeka yaŋŋamba nti yamuwa emitwalo 10 yamuwa emitwalo 10 andi bwe yaddamu okumusisinkana oba yali amuleetedde mbu postina ekimu ku biraga nti gayi teyalina kigendererwa kiri awo kyamakulu eri sister asobola okukimanya bagayi tusobola okukimanya nti kana akawala just kanjagaddeko ssente ate kambabuulire okumanya amutera okutomera gayi ono ye aba amanyi obunafu bwo nti ssente kakati temuzooka kukola transaction nti osoose kumusaba ssente olyoka okole byayagala akimanyi nti kyoteekeddwa okusooka okukola kwe kumukakasa nti gwe wooli okukola buli kimu kyayagala ne weeyala n'okola byayagala bw'omala okubikola kati ogenda mugamba nti nsasula era okusigalamu kiri ayika just agadde kundaga ayika ngezesa akuwadde 10 ogenda okwakananga 10 ligenda ku Uber n'ogamba nti oba n'olinda ku simu olinde ka sendwave olinde ka mobile money olinde n'olinda okukakasa nti wagwa mu loosi nti wasoba n'otomera eddebe bw'otazanga nga oli lubuto wayagala ssente era ogenda okwekanga ng'ekyamanyi yali asinga gayondoza zaali ssente mane awo nawo waliwo mutawana njagala obabuulira nti abasajja asobola okutegeera nti omwagalako ssente tajja kwegobako ne bw'aba asobola okulyamu byalya ajja kulaga nti abirya agende mutuuse ku mbeera z'obulamu bw'ekiro tekitegeeza nti teriyo bagaayi abali ku alaali nga balina ssente zaabwe gye bali naye era njagala mbabuulire n'enneeyisa yaabwe etera kuba ndala gaayi alina ssente ng'akola ssente ze mu alaali si ye muntu ajja okujja nga amansamansa ssente ng'oyo bwe tumuwulidde kino njagala mukigenderere abasajja abakoze ssente zaabwe mu alaali balina engeri gye beeyisaamu abantu abagudde ku ssente oba nga baziguddeko bukulu oba nga balonze ennonde oba nga bateebye enteebe oba nga bazikoleddeko zirina ebizibu byazo be bantu balina engeri gye baagala okwesanyusa n'okulaga nti bali bulungi nga babikka ku bizibu byabwe mu ngeri eyo. Njagala oddemu okola okunoonyereza eri omuntu ayinza okuba nga alina ekitongole mwakola nga bagenda ne bakuba ddiiru nakuba tugeze bali mu procurement kisinza kyona kyona kyakola naye nga yagudde ku ssente n'agenda akuba ddiiru agudde ku $5,000,000 najja yiwaayiwa ssente. Abasajja abalina ssente zaabwe nga bazikoze mu makubo malungi bantu beegendereza. Kati kyenvudde nkugamba nti bw'oba olowooza nti bano ogenda kubanga obalaba gye bali naye tebajja kulabika mu ngeri bweti. Kati nze seewuunyiza gayo bwe mpunse ng'alina ebizibu bye kubanga kuno si kufuluuta bufuluusa abantu ffenna tusobola okufuluuta nawe osobola ofuluuta ate omutawana nti abafuluuta tebatera kumanya nti bafuluuta. Ndabyeko abaana abato abafuluuta ndabyeko abatono mu sayizi abantu baali balowooza nti omugejjo gwokka gwe guleetera omuntu okufuluuta. Tulabyeko abantu nga batono naye agwewo n'afuluuta. Kakati naye kino kisusse kufuluuta alinga alwana alinga asula alina ebimukozesa ng'olaba alinga asula ku mirimu
ali mu buliri yeebase naye nga omwoyo gwe gulinga ogwajjiddwawo ne gutuwa guli eyo guli bize gukakaalukana. Abantu abamu sente zaabwe zibeerako ebirala. Kakati gwe bw'oyingira mu bulamu bwe ng'oyagala okulya ku sente ze, njagala okuteekateeka nti beera mweteefuteefu okusisinkana omuntu ng'oyo nga sente ze zirina ebirala bijjirako. Ojja kulya sente naye ojja kutwala n'ebirala. Kale awo nawo tulina okwegendereza. Kati wano njagala okugjayo omulamwa guno guveeko. Kwana mingi weesige mitono. Yes, abaana ab'obuwala omusajja nga tannaba kukuwasa kukuteeka wuwe. Omusajja nga akukwana osobola okukwanibwa abasajja 10, 10. Osobola okusisinkana abasajja 2. Naye njagala mu balansinge kino. Waliwo omulenzi gw'oba oyagala mu kiseera kino ng'ogamba nti nina boyfriend naye nga tannaba kusalawo kiri awo kyankomeredde. Kyempita okusalawo ekyenkomeredde kwe kutuuka ku kukkiriziganya nti kakati ebintu tugenda kutambula bwe tuti, ngenda kulaba abazadde, tugenda kutandika okubeera ffembi mu bbanga bwe riti, mu ngeri bweti, kati n'omanya nti kati ono gwe ngenda okusetolinga naye. Era mbabuulira, bw'omala okutuuka ku ekyo n'omuntu yenna n'otandika okukuta n'abasajja abalala, olwo ogw'obwenzi gwerangirireko. Abamu mwanfuna bubi, nkiddamu nti kwana mingi weesige mitono. Osobola okutunulira abasajja bangi mubakugamba kino naakusuubiza, owulira bonna naye n'osengejja. Kati wootuuka okugambira nti ono gwe ngenda okubeera naye, oteeka kubanga wekkakasizza nti ddala y'ono. Naye tokola nsobi yakuba nti okakasa kumpi abantu 5. Waliwo abaana ab'obuwala asobola okuacceptinga ba guys 10. Kati mu kubakkiriza kino kyentegeeza, ewo n'osulayo, ewo ly'osulayo. Eri abaana ab'obuwala abazunga mu bw'apatimenti bw'abasajja mmwe Kampala wano. Anti batugamba kwana mingi weesige mitono. Kakati okwanya mingi actually gw'okwanibwa okwaniddwa abalenzi 10 naye ate ekyewuunyisa bonna obeesize. Otya bonna bakwebakako. Mufunye enjawulo. Waliwo omutendera newankubadde baba tebannaba kukuwasa fully naye ng'ogwo omutendera gw'otuuseeko we gw'okutuuza nniya. Okujjako no ng'akuyiye buyiyi naye nga mu kiseera ekyo olina okutuuza nniya. N'ogamba abange kati ono ansuubizza, mutandisa okutambuza ka relationship kammwe, muteekateeka ebintu bitambula ate nga bikwatikako, si mboozi z'amalwa nti muli awo munyumyamu kibooziboozi. Nedda. Kati ebiseera ebyo otandika ogenda nga odropinga abasajja oba abalenzi bali abalala. Oyinza obutaba direct naye n'ogenda ng'omyutinga mpola mpola mpola. Omutawaana oguliwo nti abawala ate abalenzi abo temutera bbata. Aba muyingira ne mu bufumbo n'osatulinga n'omusajja naye ng'ennamba z'abali okyazirina ate ekyewunza gwe obanoonyako bw'otandika okuvevenga bane gundi wanjaawa. Mulina omuze ogwamanyira obusente obwo bwe babaweerezaayo ne buboonoona abawala ne bw'aba afumbiddwako akaze nga kamulemeramu. Kompaamu ki? Omusajja akuwasizza, oyingidde ddya, otandika okuweereza obumeseji ba ex bo nti ompaamu ki? Njagala kukutegeeza bw'onoosanga ex ajja kujja akuyitemu ng'oli w'abalo. Yoyo ne gugamba nti azze ewuwo mu makaago gye wafumbirwa asobola okukuyitiramu eyo. Alaba oba omujoze wafumbiddwa setolinza ate ojja onsenikirako otunnyo nti ompaamu ki? Ng'ajjanga akuwaamu ng'akikuwaamu ng'okiwulira. Olowooza si bamu bwe batyo bawunse nga balina abaana mu bufumbo naye ng'abaana beebweru. Just bintu bwe bityo. Kwana mingi weesige mitono. Sisinkana abalenzi. Bwasuula ebipapula gye wagenda ng'onoonya emirimu, wasuula ebipapula 10 oba wasuula ebipapula 20, kyogamba kampani 10 zonna bwe zaakuyita kati y'okolera okolera mu bitongole 10. Wasuula ebipapula 10 oba 2, kati bwe batandika okujja nga bakuyita naawe watandikanga okuscreeningamu omulimu gw'abano conditions ziri zitya. What are the offers? What are the benefits? Working condition, working environment. Etya. Notandika okuweyinga nosalawo nti kati ngenda. Naye ate era liyo abawala oba abantu abalina obuzibu nga aba yakakola omwezi gumu mu kitongole kino, kati ekitongole kyane kimukubira gye yali yasuula empapula. Bwe kimukubira
olwokuba kimuwadde ekyamanyi kyatera otunulira abamu musaala gusinga ku guno natatululira birala waliwo kyali yakola mu bitongole byali bina mu myaka 2 olwaliro teweegomba kumanya gyali oba yali excitement anti anoonya kisinga ayagala kakasa nti yasoma alina okufuna omulimu nga ddala gumuwa kyekyo yawunzika munnange talina gyali era mbabuuliramu abasuula ebipapula bwe bitandika ng'okuzza beera mwegendereza beera sensitive ng'okola okusalawo tuli ku relationship kwana mingi weesige mitono kwosisinkane bangi naye nga waliwo boundaries kati ogenda olinnyisa bulinnyisa muntu ogenda abantu bano obeera nga bwe mbagamba bulijjo nti obeera ne qualities z'otunuulira kati omuntu agenda alinnya okuva ku mutendero gumu nga bwe tulaba abantu abazze mu competition oba za music ne batandika 20 tugenda okulaba nga bascreeninze tusigazaako 15 tusigazaako 10 tusigazaako 5 tusigazaako 3 kakati ku 3 tetugenda okulaba ne tulondako omu naye tobanga obeera weeyisanga omufumbo ku bantu bano bino bye bivaamu okubanga omwana tomanyi na taata we mutuufu ku makya wasisinkana ng'ono akawungeezi n'osisinkana oli enkya n'osisinkana oli mu ssaawa 48 z'ennaku 2 n'osisinkanamu abasajja 4 kwana mingi weesige mitono ekyo nno kyenjala osembyayo kyensembyayo ekyenkomeredde abaana ab'obuwala mwongere okuwa ekitiibwa okukola waliwo ebintu ebimu ebyolaba nti byandibaddewo nga biri ku buwala obuno buvaki senior 4 senior 6 abawala abasoma abatannaba kufuna mirimu bwe bali badde n'okubyanga bwe kuti naye omuntu ayinza okunoonya ku ssente n'omanya ssente bwe baginoonya otandika okukitegeera nti yenna ajja n'amala gakuwa ssente ze ateeka okuba nga alina byayisaawo ng'ate binene bw'obanga omanyi nti omuntu akeera enkya n'anoonya ssente n'azifuna omuntu oyo abeera mwegendereza ne ku ngeri gy'azifulumya gw'osanga ng'azifulumya gafula wabaawo ebirala munoonye ku ssente nga bwe zibabula bweyinzira okubula abalala story eddako egenda kubeera ya brother William oluvannyuma lwa show eno naye ndowooza agenda kutufunira ekifaananyi ate era ekirala ndowooza kumpi yali badde nga party 2 eyeeno naye ate olwokuba nti ono sister yatuwadde story kati ate brother yagenda okujja nga atuwa story naye birina engeri gyebye kati brother gwe tugenda okusisinkana ate ayagala kubanga mu story eno yeyandibadde gaayi bangi bawunzikanga ne relationship gy'abadde ayina emuvudde mu ngalo abawala abamu batuuka ekiseera ekyo nga takyawulira takyagambwako kubanga alina omugagga gwalaba ennaku ezo walinga omuwa 10 oli agaba 5 oli amusuubizza emmotoka bwe muli nkwata obulungi ndibanyumizaako meeyo omu gwe mmanyi yali akyali waffe ekigambo ekyamanyi kyeyakola yasuubiza omuwala emmotoka ate omuwala mu parking ng'alabamu emmotoka nnyingi meeya kinkiddamu tebadde ensobi meeya bannange yamugunya kyali waffe oli nga bwe yeewaana end time ga yamugambye nti agenda kuyiga emmotoka in that process abanaye ndibanyumiza obulamu obwo abawala omusajja asobola okukuteekaku tusinkane awaddako byonna tubyogera ne baako kyoyiga kakkanya lowalinga expectations zo zimba obulamu mpola mpola tunuulira ekisukka ku ssente mu musajja tolabika abo abalina ssente bazuula nti essanyu lya relationship oba marriage yaabwe it's not just money, it's not money. Tubalabye abaliyo nga basanyufu naye nga tajja kugamba nti ekireeta essanyu mu bufumbo bwabwe ssente. So nga ate tulina be tulabyeko abali mu relationship oba abali mu bufumbo ng'ate amaziga gaabwe ze ssente z'abasajja ng'agamba nti nze omusajja ono njalamba buli amazima obugagga bwe butumazeeko emirembe, taba na budde, talina njogera, tawabulwa, tagambwako, tasobya kubanga ki? Kubanga alina ssente. Naye ng'oli agamba naye omusajja ono si bw'ati bwe yali nga talina ssente kati mulalamu
nolwekyo ebimu ku bye mutunuulira mu basajja nga bye mulabanga ebikulu fe twaligambye nti birungi neka bireme kubanga bye bikulembera. Saba Mukama akumpeera ekisa to break down byenjogedde okubiteeka ku understanding yo bisobole okukola amakulu. Sister abadde ekyokulabirako njala mwebaza olw'obuvumu. Si kyangu omuntu kuvayo nga wenyumyako mu bulamu bwe buti bw'otasanyukira. Bubanga obuswaza naye olw'okwagala abalala bayigire ku ggwe nebaza abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abalina obuvumu to this level ne bavaayo okubaako bibatangaaza ku bulamu bwennyini bwe basisinkanye. Katusinkane awaddako.